Grace Sajirinya natine Elias Sajabi mukureko n'emboozi yonga bwe bitambudde tugenda ko mu kisenyi wali emengo nate abayo bali mu kubabula ati ng'omuseza Nyalimbo oluvannyuma lw'okwawa ebintu ebyokubanga bayitamu ssekukkulu. Minisita wa Kampala MINISITA Kabanda yabawadde ebintu ebyenjawulo mbadde n'amatooke onabasabye okukuuma emirembe obutokya bipiira naddala nga bagenda mu maaso n'okumalako omwaka omujja. Minisita wa Kampala MINISITA Kabanda ku lw'ekitongole kya KCCA ayagalizza bannakampala okujaguza ssekukkulu y'omwaka guno mu ssanyu n'emirembe era n'abalabula obutagezaako kwetaba mu bikolwa ebimenya amateeka. Okujaganya mu kino bino ebiseera tennaba kukkirizibwa kubanga COVID yakomyewo. Mbasaba twongere okweyisa obulungi, twongere okwekuuma COVID-19 kubanga yakomyewo. Tulye Christmas n'olusooka omwaka nga tuli balamu. COVID ono yakomyewo mubi nnyo, akwata mangu nnyo, ate ekirala mugende babageme. Twene embeera gye tuli mu kati ey'obwerende tetwagala kwokya biriroliro n'enguudo ezo twali kizitwonoonesa olw'okubanga tujaganye mu mbeera yaffe eya bulijjo naye nga si yakwokya biriroliro, kwokya bipiira mu makubo, kugonoona n'okufuna obubenje obulala. Minisita obubaka buno abuweeredde mu luka gw'Emmengo Kisenyi bw'abadde abasisinkanye n'ekigendererwa eky'okugabula ettu lya ssekukkulu omubadde enkota z'amatooke n'ebirala. Waliwo omuntu abatamanyi Christmas bw'eneetambula. Sibawadde kinene nnyo naye nga mbawadde ng'abantu bange nti baliyeko nga bwe batuuka ku byabwe kuba simanyi. Naye nga mbaddiza nga nze nga minisita naye nga sikoze eki asikugamba nti mbawadde. Abafunye ebintu nga bakulembeddwamu eyaliko kansala w'omuluka guno Kayongo Moses Kikulwe basiimye minisita. Abantu bali bubi nnyo bwe Kampala tetulina lusuku, tetulina nzizi, buli kimu kyakugula ate ffe emirimu egyaffe gyasanyalala. Twebaza minisita kyakukoledde kubanga tewali mukulembeze yali akitukoledde okubeera awo n'atujjukira ku lunaku nga luno. Kuba wenjogerera mbadde sinnafuna kyakulya era bwe bampise nti minisita abayita nziruse buddusi ne masiki n'enjerabira naye tusiimye nnyo. Mu mbeera ey'okujaguza ennaku enkulu naddala olwa ssekukkulu bo bannaffe abakinjaaji abakolera mu lufula ey'ewankulukuku nabo tutuuseeyo nga okusala ente kugenda mu maaso era twogeddeko nabo ne batuluwulira engeri olunaku gye lubayisizzaamu. Bangi abadde mu COVID tebakalubiriza okugula omuntu omulamu lw'ennyama okumu ekitundu alabanga tuli awo bwekityo. Tusanze okusobola okunene nnyo ente tuzituukira no bbeeyi tuzigula bbeeyi ate abaguzi baki batono tusanze n'owujjidde wano singa n'omuna wajjidde abaguzi naye tebaliwo olw'ensonga abantu tebalina ssente. Amyuka ssentebe wa lufula eno Kabugo Jamil agamba nti okwawukanako n'emyaka egiwedde ssekukkulu eno basobodde bo okutta ente eziwera era nti olunaku terutambudde bubi. Olunaku lwa kusala nnyama era ffe ng'abeewankulukuku ente tuzisaze era abaguzi b'ennyama olw'okuba nti tugisedde oba tugitunze ennyama bbeeyi ya bulijjo n'olwekyo abaguzi babaddewo abatwala mu bbuca kati ebya bbuca situmanyi biddako oba bagitunda mmeka naye ffe tugitunze ebbeeyi ya bulijjo tugitunda. Nakaseke ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda edduukiridde abaayo abaakubwa kibuyaga n'omuzira mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Ekitundu ekyakosebwa embeera eno gwe muluka ogw'Kalagala mu ggombolola y'ewa Kyato okusingira ddala ku kyalo Kalagala ng'eno kumpi buli nnyumba yaloza ku kibambulira kino era ne gye buli eno bangi embeera ekyabanyiga. Baweereddwa ttani z'obuwunga bw'emmere ya 20 n'ez'ebijanjaalo 10 baleme okusanga obuzibu mu nnaku enkulu. Wabula bano balajanidde gavumenti okubadduukirira n'ensigo baddemu basimbe basobole okukungula batunde basasule zirooni kubanga zibali bubi. Kizibu kye tusigazza tetufunye ensigo yakuddamu kusimba kubanga biri bye twalima byonna byafa ate nga tuli mu looni. Abakulembeze b'ekitundu kino boogedde ku buyambi obuleeteddwa. Wadde tuva mu bibiina bya njawulo nze ndi NRM Alani wa NUP naye bwe tutuuka mu kukola ebizibu ffenna bituluma wamu nga ki ng'ekitundu ne tutunulira kye bayita service delivery obuweereza okutuusa obuweereza ku ki okutuusa obuweereza ku bantu. Wano okugaba kawunga bijanjalo n'ebirala nja kubasaba ababifunye tubitwale mu mutima omulungi ate ggwe atakosebwa oba oli awo biyinza okuba oyinza okulaba ng'ebingi naye ate waliwo n'abalala mu ggombolola yaffe eno be tuyinza okwetaaga okuwaako so oba ofunye ng'ate naawe osobola okuwaako munno
si kibiina ddala nga tuli mu kiseera kino ekya Christmas. Byakyambadde Lawrence ne Kawooya Samuel, Salt TV, Omunnyo.